waliwo abantu abemulugunya nga bagamba nti Museveni aludde mbuyinza aveemu naye gwe bannange abantu tebava mu bifo n'otunuulira omuntu abadde minisita okuva ku mulembe gwa Amini n'olwaleero minisita bannange ekikwewuunyisa Ndawusi abadde kusimba okuva nga tuli baana bato nga tumuwuliriza ntugenda mu P1 n'olwaleero akola lwaki tavaawo abaana abato ne bakola Abe Mukiibi abadde kusimba okuva ku CBS okuva nga tuli bato lwaki tavaawo ne tukola Katolu Bwama nze mpulira babiyogera naye nja kubuuza ekibuuzo ekisinga obukulu nkulage ne video nkubuuze kwaba ani goyinza okulipulesinga njagala soke nkulaga aka video ka Ndawusi nga akola obumu ku bulangu Ndawusi engeri gyakolamu ebintu bye. Okay. SMS one to Sako concert y'omwaka best of baby call. Serena Yafe. Krotano ngamnano kumnana kobe bili kuminena kuserena okinge ntwale satu ate meza ya milioni satu wendoze nyingi ntono kumunene Krotano ngamnano kumnana kobe bili kuminena kuserena okinge ntwale tano ate meza milioni satu nyingi nawe kakati ogwenga bw'omulabye osobola omulipulesinga era singa wali osobola omulipulesinga oli mukulu ekimala lwaki togenda n'omulipulesinga abantu bakayana nti abantu baludde embifo naye n'abalipulesinga tebaliiwo nkoze mu media ebbanga gwanvu ng'omukozi bw'ava ku radio station nga tulina gwe twetaaga nga tukola screen test ku radio ne TV naye oyinza okulaba abantu webeeyiwa ku radio ne TV ne bakola screen ne bakola demo n'ugamba bannange bava ma university bagamba bamaanyi ku social media bakulaga nti babogola naye omutuusa ku microphone nga tena kyasobola ekibuuzo kijja sigalawo ekikulu osobola okulipulesinga Ndawusi Abe Mukiibi mulabe ebyakola gwe ebyosobola obilipulesinga obuvunaanyizibwa bwa Museveni bwakuwasaganya buli lunaku osobola obukola osobola okumanaginga fame Bebe Cool Yesu yagala kujja omuvuma kati ndaba nnyo Kalifa nga avuma Bebe Cool yoyo Kalifa oyo avuma nnyo Bebe Cool naye buuza Kalifa asobola okudda mu ngatto za Bebe Cool nga n'okunaaba kukyaganye avuma Bobi Wine osobola okudda mu ngatto za Bobi Wine avuma Kamiliyoni n'omujerego obujega Kamiliyoni byakoze osobola okutuuka mu ahaafu ba Minister Museveni balonda abakadde lwaki talonda abavubuka omuvubuka bamulonda wiichezi emmotoka y'omulimu ng'agyonoonye akubye abantu avuga atamidde abavubuka balina effujjo ly'otalabanga nako kyokka ekintu kimu ekibuuzo kiba kimu kiki ky'osobola okukola n'omutima gwo omanyi abantu bagamba Uganda temuli mirimo gavumenti baganda bange ekyokubula emirimu mu nsi yonna tegyekiri ne mu Italy abatalina mirimo bangi ne mu America abatalina mirimo bangi ne Indonesia ne Afghanistan ne China abantu bakaaba emirimu naye ensi eri virgin kikwewunyisa nti buli sector enoonya omuntu alina ekipya kati olina kipya kikyogenda okuleeta Maria Kiwuyo waali Maria ki twamukowa addamu jjoku gwegenda ku stage okole jjoku bulinako okole empya godi talina byakola olaba nange Dr. Tiamale sinnamalawo bbanga gwanvu naye you can't do what I do just because you know omwoyo gw'okujjogerera kubanga abantu betukeera okugoberera buli kaseera tebalina mirimo omuntu akeera n'agobera lumbuye omuntu akeera n'agobera pingipingi omuntu akeera n'agobera nti kaduuka n'amuwemula n'amuvuma n'amuzeeno n'amuzeeri ebyo byayagala kati bwe kituuka ku basajja abalina emirimu gyabwe abakola Ndawusi yayagala dde okuwummula naye njagala tukuteeke ku microphone kubanga Simba gyeri fwe bwe twagenda nkusimba era ne bazanyo radio Simba kubanga yanfuula kino kyendi omukulu Mandeevu Timothy Kaboggoza simanyi producer ajja tufuna ekifaananyi kye omusajja oyo yakubuuzanga ekibuuzo kimu mubukakamu eddoboozi teryambuka nti kipya kikyolese ku Simba gyakubuuza kwakolako ba Moti kwakolako ba Ndawusi kuliko ba Senkubuge kuliko ba Kibuuka kuliko ba Muvawala kuliko ba Nakapanka kuliko ba Kidomole Sabazonto kwaliko ba Alex Mukulu kuliko ba Koni Nalugwa nakubuuza kipya kikyolese
kuliko bakyeyunaivano nakola zungulu, kuliko bakalokopi. Bw'oba oyina ekipya nga microphone bagisaako ng'okigezesa, era simba bw'obanga kyokola kirungi, then bakuweerawo omulimu. Naye abavubuka bameka abatyo gendayo, bavubuka bameka abatyo be bakozesa interview, omuvubuka atalina kyamanyi naye ng'anonye mulimu. Olina gya Dr. Timfulina omulimu mwasoma ki kyonna kyonna kyonfunidde nkuwe bwawo sigalo naawe neddaleka teki ekirala kyoyagala ndi kyonna ki. Abamu mwekwasa education system yaffe mu Uganda tusoma ebintu ebitatugasa. Kambabuulire kati ensi yakyuka, we have options. Bw'oba wasoma ebitakugasa mu budde nga tolina kyakusalawo, kati okuze internet eriko buli kimu, ofunye ne kasente osobola okuddayo kawungeezi n'obako koosi gy'osoma. Mu lockdown y'emyaka 2 kipya kikyoyize. Okomyewo complaining emirimu Museveni bagiwa banyankole bagiwa baabwe. Ibi complaining oli bimugwako ddi. Ne munonya nze nabeera ku BBS nga munonya graphics editor naabula nga betulina batono. Webali nenga company nene yeta ne munonya graphics editor naabula. Muina batono mugwanga ba graphics editor batono, ba cameramen batono, ba video editor batono, ba cameramen batono. Niye abantu vubuka ba complaininga mirimo. Education system bye wasoma combination gye watwala ku senior 4 gwa jerondera, combination gye watwala ku senior 6 gwa jerondera, course gye watwala ku university gwa jerondera, kati okaaba emirimo. Kale obanga wazuula nte bigasa. Olwalero internet is free to learn anything new. Kikyoyize okaaba mulimo naye omanyi ki? Kipya ki kyogenda okuleeta mu ggwanga lya Uganda ekitaliiwo? The world is about creativity. Twatumanyi Facebook ne YouTube bikigadde, omwana n'aleta TikTok. Emyaka gy'oli mu kukola ebyekisiru abazungu mwe bayiyiza. Dr. Timwe tusiibira nga tutakula obwongo okubaako obulamu bwaffe tubuwongera ne mutuvuma tuli basiru tetategeera abo tebawogera struggle. Nze si strugglinga, I'm strategizing. I'm making a strategy of how my new life is going to happen. Goli mu struggle kumbutulwanyise Muhoozi, kati nze ndi musiru okulwanyisa Muhoozi. Mboyo project tujja jikuba gwani akuba project ya Muhoozi gwasula enjala. Museveni lwaki tava mu Buyinza? Omusajja omanye emirimu gy'akola omukadde oyo. Gwokera kumacha n'ogenda mu town n'ozunga dduuka ku dduuka n'odda ku Facebook yo saawe mu n'okoma oli mu ntebe weebase n'oloota ng'oli awo oli ku buzannyo bwa TV bw'olaba katuuni bw'olaba Nigeria ne weebaka n'ojja ku social media gavumenti ekyuke oyo hamu kiggundu sente ze balina za Museveni Muhoozi yazibawa naawe genda baziku. The big question is, can you replace Bebe Cool? Can you replace Bobby Wine? Can you replace Chameleon? Can you replace Abbe Mukiibi? Can you replace Katolu Bwama? Can you replace Maria Mundagire? Can you replace Senkubuge? Can you replace Andrews Benon Chibuka? Can you replace Omulangira Ndaus? Can you work on CBS? Buli radio yetaaga abakozi, buli TV yetaaga abakozi, tubanoonya tetubalaba. Ati industry njereere abantu mu makampuni banoonya abakozi ne balanga ekifo emyezi ena nga tewali atuukaga nabitu mutindo. Abavubuka omuvubuka afune milioni 2 n'ave Dubai wano n'afuuka ekisiraani ku kyalo n'akaga. Omuvubuka just milioni 2 n'omugati bw'omuwa obwa minisita tagenda kwonona ku nguudo emisanattu. Bavubuka check yourself, otherwise life of complaining okunenya gundi kimuleme kino gundi kimuleme kitaawo bingi ebyamulema. Dr. Tiamali n'akamalawo emyaka giri 88 n'ebyenjize ne byemusobola okukola buli nnaku tobisobola. Kati onvuma owoza Ndawusi aveewo ddewo. Ndawusi ku byenkulaze osobola bikwasaganya, osobola okuba obulango, osobola okuwandika obulango, osobola okuwandika emizannyo. Nze njogeredde mugundi mwenva. What can you do? Kiki osobola okukola?